abatuuza mutanda bannaffe mwenna abatuwuliza oli ku Taweelah Radio Taweelah TV Johnson Ssengendo nga nze ndi mabega w'omuzindaalo okubabuuzaako olunaku luno olwaleero mujukire nti olunaku luno olwaleero tutandise eggandaalo lya Eid al-Fitr ey'omwaka guno 2019 naye nga kusinga ddala njagala okwebaza mwenna abantu ba Allah abasobodde okubeera nga mutuuse ku kiseera kino ng'ekisiibo tugenda kikuba oluku mu mutwe n'okusinga ddala njagala okwebaza abayimaamu ab'enjawulo wano Uganda ne wano mu UAE okubeera nga bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga babulira ekigambo kya Katonda obuli budde okulaba nga abantu ba Allah basobola okudda eri omutonzi waabwe n'okwenenya ebyo byonna ebibi bakola n'ebyo byonna bibalina kubeera babisaana okwenenya eri Allah mujukire guno omwezi Allah mwasonyiira ebintu byonna ebyakusobako ate mwe muli naffe okusonyiwa bonna abalina oboolyawo obuzibu bwatutuusaako guno omwezi Allah asembera kumpi naffe okutusonyiwa naye nga njagala okwebaza mwenna abantu ba Katonda abali wano mu UAE naddala bannayuganda abasobodde okubeera nga mwekumira ku mukutu guno Taweelah Radio Taweelah TV ensonga zonna kwe zitambulira era nga njagala okubeera nga ntuusa okwebaza n'okutumira ku bantu ab'enjawulo okubayozaayoza kulaba nga batuuse ku mwezi guno omutukuvu nga tugenda kugumaliriza mukulu Kalungi Siraje oliyo otagyebala emirimu ng'olunaku olwaleero mukyalawo ge mazaalibwa gwe Sumiini Mpamulungi nnyo tukutumirako nnyo webale emirimu gyonna gy'okola ate n'okulaba nga omwami omubeereddewo mu nsonga zonna Sumiini Mpamulungi ng'ate osangibwa mu Makita area ng'oli mu National Taxi mu kakalabiza emirimu gyo naye ng'omwami akwagala nnyo era akutumiddeko nnyo n'alaba nga obufumbo bwamwe butambula bulungi nnyo era tukwebaza genderaawo musanyufu nnyo era akwagaliza amazaalibwa go ag'emirembe ag'olunaku luno olwaleero njagala okutumirako ku baganda baffe abawangalira mu kibuga eky'e Dubai mukulu ndogwa Mustafa oliyo otyanga gwe chairman wa bannayuganda bawangalira e Dubai ate era nga gwe ssentebe w'akakiiko akategeka convention y'omwaka guno 2019 ey'abannayuganda n'okutumirako mukulu Kamoga Ismail ate nga gwe wa marketing ku nsonga eyo eya convention egenda okubeera mwezi ogw'ekumi njagala kutumirako madamu Cleopatra Nanyange ng'ate gwe manager wa Speed Express nyabo gyebale emirimu gyonna gy'okola njagala kutumirako mukulu Eddie Mukaya sports director wano mu kibuga ekya Abu Dhabi sebo gyebale emirimu gyonna gyokola tulaba nga ensonga zonna zitambula bulungi njagala kutumirako madamu Ashide Quality oliyo otyalina ne tukulisa nika yatambudde bulungi nnyo era mwenna tubebaza abasobodde okubeerayo naddala akakiiko ka AUU ne mwenna abavudde mu bitundu eby'enjawulo omukolo mwagwoseza ekitiibwa n'okusingira twebaza bamashehi abasobodde okutambuza ensonga ezo obulungi bwe zityo ne zitambula bwe zityo Amaani Mpagi oliyo otya gyebale emirimu gy'okola era nga tukusuubira ogenda kuleeta abantu bangi nnyo ku lunaku olwa Eid mujjukire nti nno abannayuganda bawangalira mu Abu Dhabi executive yategese okuŋŋaanira awamu okulira awamu Eid era ng'omukolo ogenda kubeera ku Fomo Park mu kibuga ekyawo ekya Abu Dhabi kale tukunga mwenna bannayuganda okujja okubaawo tusanyukire wamu tulire wamu Eid era tulabe ng'ensonga zonna tuzitambuza bulungi nnyo njagala kutumirako mukulu Stephen Lubinga sebe nkutumiddeko ng'oyo ye General Secretary w'akakiiko k'abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi siza kwerabira kutumirako mukulu Ismail Sebugwawo ngo ssentebe kutumiddeko nnyo ate ne mukulu Oni Ssennyonjo nga gwe vice oli mu programu eno just twagaliza abantu okubeera mu Eid eno ey'emirembe ate no jukira tuli mu gandaalo eggandaalo libabeerere ddungi akayimba kaako katubesebese mpola Johnson Ssengendo nga nze nibabega w'omuzindaalo okubatuusako programu eno njagala okubategeeza nti ate programu ya Alain Ibu events bayise mwena mu ganda lino lye tulimu ogenda bugenzaawo Alain waliwo ebisanyusa ebyenjawulo era n'okubeera nga obeerawo ng'omuntu okubeerako ne banno kifo kakuŋŋaanirawo bannayuganda okulaba nga ensonga zonna bazitambuza bulungi Ibu events gendawo ojja kubeera nga osanyukako nabo ate era ne Alain awo kakiiko kennyini nako kategeseeyo okubeera nga mugenda kubeera nga mukuŋŋaaniramu wano mu kifo ekya Alain okulaba nga mulira wamu Eid eno gye tulimu eya Eid al-Fitr njagala okwebaza mwenna bannayuganda abasobodde okubeererawo bannamwe mu mbeera ez'enjawulo ndala mbeera ez'ebizibu mu kiseera kino ekya Eid naye tubakubiriza okusigala nga mukola bwe mutyo kubanga guno omwezi nga bwe tugumanyi gwa kudda eri Allah nakwetondera abantu kale tulina okusigala ate nga tubeera mu mbeera eyo si kikola mu mwezi guno gwokka wabula okusigala nga tubeererawo bannaffe mu mbeera zonna njagala okutumirako mukulu ali bikolwa oliyo tajebale emirimu gy'okola mukulu Andrew Kawaga nkutumiddeko nnyo mukulu Moses Mutesa Siranga wangalia mu kibuga ekyaleeni nkutumiddeko nnyo Sheikangave ng'oli Alpha yawo naye nkutumiddeko nnyo gyebale emirimu gy'okola Sowedi Ali Busungu oli otya emirimu gyonna tulaba nga gitambula bulungi Johnson Ssengendo nze ndiwo okubeera nga mbaweza programu eno mbeere bulungi